baana babiri Mukama bakyabawadde omuwala n'omulenzi Joy and Joshua. Amen. Tusaba ng'akola omulimu guno nakadde mulimu ebisoomoza naye bwe weewaayo bannaffe baagutandika baagukola badde mwalimu ebizibu naye yabakozesa kubanga beewaayo, they were got committed to do this work. Nakakati tukyagenda mu maaso n'omulimu ogwo. Mukama twemwebaza olwa ssebo Sumba okubeera wamu naffe leero. Kanema okulya obudde kuba tubuliddeko already. Ne kino kisala kyo kankikuwa oyogere eri abaddu bo n'abazaana ba Mukama. Sebo mukadde wange neeyanziza nnyo neeyanziige. Amiina. Twagala okwebaza Katonda olw'omukisa gw'atuwadde okubeera abalamu. Right. Ate omukisa guno gw'okubanga tusobola tusobola okwogeraganya nammwe nagwo Mukama tukumwebaliza. Amiina. Mukyala Esther Wamala Mukama waffe yeebazibwe akuumye. Ate mu ngeri y'enjawulo naffe Buganda tusiima obuweereza bwa Ugama. Tugulaba. Era bulijjo muzze nga mutukola obulungi obwenkanidde awo. Tusaba Katonda abatuwe omukisa ogw'omuyiika abakuumireyo eyo. Ate abasobozesa okutuuka ku ebyo byonna ebiruubirirwa. Wow. Tekisinga bukulu nga kumanya nti tulina Katonda afaayo. Right. Tekisinga bukulu kumanya nti eriyo Katonda oyo nannyini ggulu n'ensi. Ate teri kisinga byonna nga kumanya nti yeesigaliza obwa Katonda bwe. Obulamu na buli kimu biri mu ye. Nga Zabbuli 24 olusooka bw'agamba nti ensi ya Mukama n'okujjula kwayo n'abo abagituulamu. Batuusaako okulamusa okuva eri bakama bange bakitegeddeko nti tujja kuba twogera omulabirizi Omusumba David Simwogerere. Omuwandiisi Omusumba Ssekaggo George Wilson. N'omuwanika Omukadde Nsibambi Jonathan. Ekyokuyiga kiriko omutwe ogugamba nti amaanyi mu linnya lya Yesu. Amaanyi mu linnya lya Yesu. Ekyawandiikibwa tujja kisoma ekigenda okuva mu bikolwa by'abatume essuula 4 olunyiriri olw'10. Bikolwa by'abatume essuula 4 olunyiriri olw'10. Era Luka bino bye bigambo by'awandiika. Ayogera ebigambo bino. Agamba nti mutegeere mwenna n'ekibiina kyonna eky'Abayisirayiri nti mu linnya lya Yesu Kristo Omunazaalesi gwe mwakomerera mmwe Katonda gwe yazuukiza mu bafu, ku bw'oyo ono ayimiridde nga mulamu mu maaso gammwe. Kanziremu. Mutegeere mwenna n'ekibiina kyonna eky'Abayisirayiri nti mu linnya lya Yesu Kristo Omunazaalesi gwe mwakomerera mmwe Katonda gwe yazuukiza mu bafu, ku bw'oyo ono ayimiridde nga mulamu mu maaso gammwe. Tuze sitole eyo Lukanga bw'agiwandika ku Peetero tujja kweyongera ogiyingiramu. Naye nsaba tugende ku kinyusi kyennyini amaanyi gano we gasooka okulabirwa. Lwaki Peetero eno asobola okugeesigamako n'amwogerako nti ku bw'oyo ono asobola okuyimirirawo nga mulamu? Katusabe. Katonda ow'ekisa n'okwagala kye kiseera gwe ogulumizibwe nze nzikakkanyizibwe ku lw'okulokolebwa kwaffe ffenna okutamira Yesu Kristo Mukama waffe. Amen. Waliwo ebigambo ebinnyumira era
Ebigambo bya lubereberye essula emu olunyiriri olwa 3. Bw'abanga amaliriza Musa ng'ayolesebwa, amaliriza ng'awandiika ebigambo bino nti laba byebiggwa okukola, laba byonna byali birungi nnyo. Mukkirize ensomeyo bannange, nkozesa ekikyusa kino ekyakisosonkole. Lubereberye essula emu olunyiriri olwa 3 agamba nti Katonda n'alaba buli kyakoze era laba kirungi nnyo, ne buba akawungeezi ne buba enkya, olwo lunaku olw'omukaaga. Ekinnyumira kye kino, ajja abimenya nti birungi yali akoze birungi, naye bwe yamaliriza okutonda ne yeetegereza, laba byonna nga birungi nnyo. Ekisinga okusanyusa kye kino nti ebadde lubereberye essula emu olunyiriri olwa 31 gye nsomye wali eri. Ekisinga okusanyusa kye kino nti mu byonna bye yatonda, kababeere bamalayika tebaatondera mu kifaananyi kya Katonda. Ne lubereberye essula emu olunyiriri olwa 26, 27, 28 agamba nti tukole omuntu mu ngeri yaffe, mu kifaananyi kyaffe bafugenga. Olwo nno Katonda bw'osoma essula esooka n'eyokubiri, yali akoze a foundation, omusingi ogugenda okusinziirwako okubeerawo kw'omuntu. Yateekateeka buli kimu ng'akitaaleddewo omuntu. Katonda ng'ayagala nti ye n'omuntu babeere nga bakolaganira wamu. Katonda ng'ayagala omuntu ono awulire nti ye ne Katonda bali bumu. Wabula nga Katonda byonna abiwadde era abitadde mu mikono gy'omuntu. Waliwo kintu kimu kyokka ky'ataamuddwa, kwe kusinzibwa. Katonda yasigala nga ye mutonzi era yasinzibwa, ate ye ng'omuntu kitonde ekisinza Katonda. Mu bitonde byonna ebyatondebwa kyewuunyisa nnyo, teri kitonde kitegeera kusinza, teri kitonde Katonda kyayogeraganya nakyo okuggyako nze naawe. Kyekyenjawulo ennyo. Mu byonna tugenda ne tuyimba mbu ennyonyi, simanyi obudde nga bunatera okutya, ennyonyi ziyimba nga zitendereza oyo ali mu ggulu. Ennyonyi ziyimba naye tezitegeera nti zitendereza. Tugenda ne twogera nti obutonde butendereza Katonda. Kituufu butendereza, naye nze naawe ffe tubulaba nti butendereza. Bw'atuuka mu ssuula ey'okubiri eya lubereberye olunyiriri 15, 16, 17, Katonda asitula omuntu n'amuteeka mu lusuku Adeni, alulimenga alulabirirenga. Naye atandika okumuwa biki byamwesuubiramu, ne byali amusuubiramu bye bino. Amugamba nti emiti gyonna egiri mu lusuku olyanga nko nga bw'oyagala, naye okuggyako omuti oguli wakati mu lusuku. Kirize tuddeko emabega katono. Mu ssuula yennyini ey'okubiri olunya olw'omwenda atulaga nti wakati mu lusuku mwalimu omuti ogw'obulamu n'omuti ogw'okumanya obulungi n'obubi. Bw'atuuka mu ssuula eno mu lunyiriri eno olw'16 amugamba nti okuggyako omuti oguli wakati mu lusuku ogw'okumanya obulungi n'obubi ogwo togulyangako. Tamuganye gwa bulamu, wabula amugaanye ogw'okumanya obulungi n'obubi. Ellen White awandiika n'agamba nti tewaali njawulo, story of redemption, wakati wa muti guno na miti mirala gyonna, wabula Katonda kye yali ataddewo kyali kimu, kwe kugezesa obuwulize bw'omuntu, kwe kumanya obuwulize, naffe okujjukira nti si ffe bannannyini. Mukkirize batwaleko katono mu bafuzi b'amatwale. Abafuzi b'amatwale bwe bajja eno ewaffe, Omungereza bwe yatuuka mu Uganda ne mu Kenya yasimbawo Union Jack, bendera ye okulaga obwannannyini. Omujamani n'asimbawo fulaga ye ey'Ejamani mu Tanganyika wali ng'eraga bwannannyini. Omu-Belgian n'asimba Belgian flag wali eri mu Congo nga tennakutulwamu bibiri okulaga obwannannyini. Omufalansa n'ateeka e Rwanda nga tennayawulwamu, nga Rwanda lundi gye tuyita Burundi ne Rwanda eno waggulu nga zonna zikyali wamu. N'Omufalansa n'asimba awo naye
okulaga obwannannyini. Mu ngeri endala ekyabakozesa ekyo buli eyajjanga yamanya nti wano waliwo obwannannyini. Abaagalwa abaana ba Katonda, Katonda okuteeka omuti ogw'obulamu ogw'okumanya obulungi n'obubi mu lusuku Adeni n'agamba nti ogwo tegulyangako, newankubadde nga yatuwadde obuvunaanyizibwa obwo tebwategeeza nti tuli bannannyini. Era obuvunaanyizibwa bwabuteekawo n'alekamu omuti ogwo, yes, naye ng'ekigumulesesaawo kiri kimu, kwe kutujjukiza bulijjo nti kituufu obuyinza bwonna butuwadde 10 ku kinnaakyo, tulyenga nga bwe twagala, buli kimu tukolenga bwe twagala, olusuku alutuwadde, naye asigala yennannyini. Oluusi neegomba ng'omuyizi wa Bayibuli ti singa twasigala mu ssuula ey'okubiri n'esooka n'ey'okubiri, naye kyannaku tetwasigalamu. Essuula ey'okusatu etandika n'amawulire ag'ennaku, kubanga etandika n'ebigambo ebigamba nti n'omusota gwali mukalabakalaba. Mu Luzungu akozesa ekigambo cunning, and the snake was more cunning. Cunning bwe nali nnoonyereza amakulu gaakyo kitegeeza, bw'ogenda mu dictionary ejja kinnyonnyola nga skilled in deceit, nti n'omusota gwali mukugu nnyo mu bulimba okusinga ekitonde ekirala kyonna Katonda kye yali atonze. Tunuulira bwe gutandika, ebibuuzo biri nti tutandika n'ebibuuzo by the way ebiringa ebyali ebyangu, naye omanyi ng'omusomesa manyi bagenda ne bagamba nti abasirikale be basinga okutya essasi kubanga amanyi kye likola, naye nange ng'omusomesa mmanyi ekibuuzo kye kisobola okukola, kubanga akibuuza yamanya lwaki akibuuzizza. Kati bw'oyinza obutamanya nsonga lwaki. Bwe nali nga nkyasomesa kyannyumiranga nti waliwo ekibuuzo kye wabuuzanga ng'omanyi nti ekyo teri mwana agenda kigeza nako, era oli kasita yakyaŋŋanga bw'ati, yagezaako okukyaŋŋanga bw'ati, ng'oyo omanya nti byagaanidde ddala, oba olaba agenda ku kino, ng'omanya oyo alina ekizibu ekyenjawulo. Naye tunuulira atandika n'ebigambo, ne gugamba omukazi nti bw'atyo bw'ayogera Katonda nti temulyanga ku miti gyonna egy'omu lusuku. Naye laba, bw'atyo bw'ayogera Katonda nti temulyanga ku miti egy'omu lusuku, naye ng'oli yabagamba nti emiti gyonna egiri mu lusuku mulyenga nga bwe mukola mutya, bwe mwagala. Freedom by the way, free will etuweebwa nga tetunnayonoona, free will as a matter of fact. Naye nina kye nnoonya, mujjukira ekyokuyiga kigamba amaanyi mu linnya lya Yesu, amaanyi mu linnya lya Yesu. Wabula nkyatema mpangi kubanga nina gye nnoonyaawo awo. Ku nkomerero ya byonna, omukazi akwata ekibala n'alya, bw'amaliriza okulya n'awa ne bbaawe n'akola atya? N'alya. Nga bwe tusoma mu ssuula eno ey'okusatu olunyiriri olw'omukaaga. Olunyiriri olw'omusanvu lugamba nti awo amaaso gaabwe ne gazibuka, bamaze okulya, bamaze okwonoona, ne gazibuka, ne bategeera nga bali bwereere, ne batunga amalagala g'emiti ne beekolera ebyokwambala. Amaaso gaabwe balidde ku kibala ekyabagaanibwa, balidde ku muti, tebalidde ekibala kye balidde si kyekyobulamu, balidde ekibala eky'omuti ogw'okumanya obulungi n'obubi, Katonda gwe yabatangira. Amangu ago bazuula nti bali bwereere. Tunuulira essuula ey'okubiri olunyiriri olwa 25, amaliriza essuula eno ng'agamba eya lubereberye nti bombi baali bwereere, omusajja ne mukazi we, so tebwakwatibwa nsonyi. Baali bwereere, tebwakwatibwa nsonyi. Bamaze okulya, obutuukirivu bwa Katonda bwe bavuddeko, bategeera nti bali bwereere. Baddira, beebikka, beetungira amakoola agakala. Amawulire amalungi bwe bagenda okwekweka, beekweka mu lusuku lwa Katonda. Ago nno mawulire malungi, naye beekwese. Olunyiriri olw'omunaana essuula ey'okusatu, ne bawulira eddoboozi lya Mukama Katonda ng'atambula mu lusuku mu kiseera eky'empewo. Omusajja ne mukazi we ne beekweka mu maaso ga Mukama Katonda wakati mu miti egy'omu lusuku. Mukama Katonda olw'omwenda n'ayita omusajja n'amugamba nti oli luuyi wa?
ulira bwayogera olw'ekkumi n'ayogera nti mpulidde eddoboozi lyo mu lusuku n'entya kubanga mbadde bwereere ne neekweka. Amazima baali bambuddwa obutuukirivu era nga bawulira bali bwereere. Ekyebuuzibwa, Katonda akole ki? Abantu be yatonda nga batuukiridde, abantu baalinamu obwesige, kaakano bamuvudde mu ngalo. Bwe kuba ku scoringa, ku scoreboard, Setaani ascorinze kati guno gwa kubiri. Ng'ogyeko ku bikulu lweri essula e12. Naye kaakati azzeemu okuscoringa kubanga wali yavaayo na kimu kyakusatu ekyaba ki? Eky'abamalayika. Naye kaakati wuno kati azzeemu okuscoringa. Ascoringira ku ki? Ebinakuwaza ku kitonde ekyatonderwa mu kifaananyi kya Katonda. Ono amugambye mulibanga Katonda. Setaani agamba omukazi. Katonda yamanya nti mulibanga ye. Ekibuuzo, biseera bingi bagamba nafaanana taata wange. Omuntu omulala alina kujja kuŋŋamba ate era kikitaawe yamanya nti olibanga ye. Kubanga yali atondera era bwe tutonda ye tutondera mu ngeri ate mu kifaananyi eki. Mu ngeri ye nti tunyiiga kubanga ne Katonda anyiiga. Mu ngeri ye nti tulina obujja kubanga ne Katonda wa bujja. Newankubadde obujja bwaffe oluusi tebubeera mu layini ya butuukirivu. Naye obwo obujja tubujja ku Katonda. Mu ngeri ye nti tusunguwala kubanga ne Katonda wa busungu. Mu ngeri ye nti tuyiiya kubanga Katonda ayiiya. Mu ngeri ye nti we are creative, tugunjaawo kubanga ne Katonda akola ki? Katonda ali creative, alina byagunjaawo bipya. Mu ngeri ye nti twagala kubanga ne Katonda ayagala. Mu ngeri ye nti tunakuwala kubanga ne Katonda ye anakuwala. Mu ngeri ye nti tulina bye tukola ne twejjusa kubanga ne Katonda yejjusa. Lubereberye 6:6 lulukulinyiriza ntawaanya nno nti Katonda ne yejjusa kubanga yali akoze omuntu. N'olwekyo mu ngeri ya Katonda, mu kifaananyi nti Mabberi nsobola okwawulwa ku bifaananyi ku bitonde ebirala, ekifaananyi kya Katonda. Naye ebyo byonna Katonda atutondera mu kifaananyi kye ate mu ngeri ye. Lwaki akola ekyo? Nti ku nkomerero ya byonna mwattu tusobole okuba nga tulowooza nga ye, nga tukola nga ye, nga we are aligned to him in reason and in everything. Ng'entegeera yaffe ekwatagana, erina akakwate, it's bonded, super glued, nga ekutte nga kabaani ku ndongo kweye ya Katonda. Naye kaakano omusajja ayitibwa Heppenstall, oyo Adventist theologian, bwe yali ng'awandiika ku kugwa kw'omuntu n'okwagala kwa Katonda n'ekisa, ayogera ebigambo bino nti amazima Katonda byali bimusobedde. Kiki kati Katonda ky'aba akola? Omwagalwa, singa abadde ggwe wandikoze otya? Bamalayika baatunula nga balindirira kiki ekiddako. Adamu ne Kaawa baali bamaze okugwesalira, kye kibaleetera okwekweka kubanga olwedde bamaze okugwesalira. Bali bwereere, tebakyalinamu yadde ensa. They are naked and completely naked. Kati baswaza buswaza, bafuuse ekyerolerwa. Katonda akola atya? Okkirize abaagalwa mbanyumizeeyo emboozi eno ey'ewaffe eri, omanyi kituufu nze Mabberi Pawulo, naye ate nzaaliddwa wano wali eri Kitintale ku lw'eruzira, awo wenzaaliddwa era wenkulidde. Ekitintale awo waaliwo omuvubuka, waliwo si muvubuka, musajja mukulu kuba nsinga, naye erinnya lye nakati sirijjukira, wabula mmanyi kimu nti ye Kaawona. Omusajja akulidde ddala kati, alabika nga ndi mu myaka nga 8 awo. Kaawona we alabika yali mu myaka nga 13. Kakati toyi zaffe ziri ez'enkoma muzimanyi bulungi nnyo. Siraabu ya ttaka, akasana bwe kwaka obulungi ennyo nga bwe kali mu kwaka Uganda eno mu January ono, mu February, mu myezi gino January, February, March, bugenda okuwungeera nga siraabu yonna yeetemyetemye ey'okutooyi kapitira trini ako. Kaakati kiki ekyaliwo? Ono kugenda kukola bizinensi nga bulijjo. Lwegiraga oti n'ogendayo eri ewayitibwa emmanju n'ogenda okole bizinensi otereeze embeera. Kumbe n'empungu
ziri enkoma omanye empumbu ewoomera olukoma bannange empumbu ziri enkoma gwe tomanyi kigenda mu maaso kaawonawo ku olwo bwe yagenda omwagalwa njagala okutegeeza bwe yagenda okukola bizinensi nga bulijjo yafuna ka free transport n'agwayo bano bawulira maama awulira kintu ne bajja mangu nnyo banoonye si bye by'ennaku zino bannange ebiri sayidi eno nti omwana aleekana ne balowooza nti ali mu muzannyo n'ebiri ebiseera empisi ziri awo kubanga ku kyalo okwo kwabeerangako empisi kwabeerangako ebisolo ebyo ebikambwe kakati bagendayo balabe ogenda okutuuka wali nga katooyi nga kaawonawo siraabu emuyiyeeyo empumbu zakikoze kaawonawo ali mu bizinensi bakole batya kitintale okutuuka eruzira wali post office kilometers ziri 2 balina okufuna omuvuzi w'akagaali avuge sipiidi nnyo adduke eruzira balyoke bakube ku post office e Kampala eri kilometers oloze kilometers nga 7 kubanga ndoza kitintale ali kilometers okuva e Kampala naye olina okuvuga kilometers ziri 2 bakube essimu ate essimu eyo balyoke bagivuge wali eri ku post office ekubire fire brigade ndowooza eri kilometers nga 2 ku Entebbe road naye awo wonna siri eby'ennaku zino eby'essimasimu g'ennaku zino kaawonawo ali mu bizinensi yaguddemu yafunye ka transport kaamututtemu olwo ekyalo ffenna tukuŋŋanye naffe obwana tuli awo naye ekyewuunyisa ng'oggyeko okukaaba teri alina kyasobola kukola kituufu ow'akagaali yadduka ne bakuba essimu tuba tuli awo nga fire brigade eneze ng'etuuse eyingiddewo bwe yayingirawo abasajja bano ba firemen ne basooka basima ekinnya ebbali bwe basima ekinnya ebbali ne bakibotola bwe bakibotola ne bafuna ekintu ekirina tongs kiringa kinnamaga ne bakwata ne bate ono n'ayingizaayo eri wansi n'atandika okunoonya mu bizinensi waliyo munnaali eno naye bonna bambadde gloves bali mu bisuuti nga zino ze bambadde nga bambala wano ku Ebola ne ku was a COVID is it something like that but it mainly Ebola bezijukira but even COVID naye nga yenna yeesabise kakati ng'ogyeko emimwa wano ku face naye nga engalo zonna gloves na biki ono n'asika bw'ati n'oli najja n'akwata bw'ati ne bannyululayo kaawonawo njagala otunuulire kaawonawo yenna ng'ebintu bimuvaamu bazadde abakyala mwebale kwagala baana mutwagala mwebale naye maama w'omwana ng'oggyeko okukaaba n'abakyala abaaliwo ne taata okubeeraawo ng'asinda businzi wangi kubanga omusajja in African men don't cry naye ng'ali awo asinda atunuulira bajjeeyo kumpi mulambo ne balyoka bakwata maama teyasemberera mwana kaawonawo nga yenna ajjudde bizinensi ebintu biva muri katuli biki ne balyoka bakugirawo olupiira ne bamukuba yenna amazzi naye nga nabali beesabise ne bamalirizamu batyo mukuba amazzi bulungi nnyo zijukira ne bamukunaaza ffenno twali tulowooza nti bakozesa omo ntandise bitegeera nkuze nti balabika bakozesa jiiki ne bamala omunaaza ne bamuteeka mu bugolo obweru bwe bamaliriza omwana ono ne bamuteeka mu mikono gya maama we ne babatuuza mu mmotoka eya fire brigade ne bamuvuga ne bamutwala emulago kaawonawo yakomawo kadde baffe batugamba nti nga wayise wiikisi 2 kiki kyendeeta wano abaagalwa omuntu nga agudde alidde ku kibala yali yeenyinyalwa amaanyi mu linnya lya Yesu kabeere malayika Gabudyeri gwe tutera okusomako teyasobola kukkayo muntu gye yali agudde mu bizinensi tekyasoboka mwoyo bwennabbi ayogera nti malayika waabulayo n'omu eyali asobola okuvaayo yeeweeyo olw'okulokolebwa kw'omuntu Heppenstall kyava agamba Katonda byali bimusobedde kubanga Katonda wa kisa ne sayidi eno akutte ekisa sayidi eno waliyo etteekaali abalansinga ati ebibiri singa Katonda asitula ekisa ku tteeka abantu bajjanga kukola ebintu wangi nga bwe baagala mu kyejo ate singa Katonda asitula etteeka ku kisa Katonda ono ajja kuba wantiisa era sitaani agenda kuba asikowalinze kubanga ajja kugamba nabagamba oyo omusajja n'akyemalira ne bwe yanditonzeeyo omuntu ono omulala wangi yandibadde asinza Katonda mu kutya Yokaana ekisooka 4:9
Yokaana ye yabinoonya ne bimulema n'agamba nti Katonda, kubanga Katonda kwagala. Kati striking a balance between the two, wakati w'ekisa n'etteeka, omutuukirivu alina okufa. Omutonzi w'eggulu n'ensi y'alina okufa. Nti bamalayika baatya nnyo ne beekanga, nga komanda waabwe yavuddeyo agamba nti ngenda kwolekera okujja omuntu mu bizinesi. Amaanyi mu linnya erya Yesu. Malayika obumalayika yali tasobola omwagala kufiiririra muntu, era teyakisobola. Kyali kitwala era nga kyetaagisa nnyo n'okukirawo. Katonda mwene, omutonzi mwene, ani oyo? Ngero 8 olwa 3 n'olwa 31 agamba nti nali awo waali ng'omukoza, kubanga ye mu bibereberye tewali kyatondebwa wataali ye, kubanga byonna byatondebwa ku bwoyo. Awo wennyini we tujja Yokaana yemwemu, ku lubereberye waaliwo kigambo, awaali n'abawali Katonda, kigambo n'aba Katonda. Tewali kyatondebwa awataali ye. Mwagalwa kankutegeeze omukristaayo nti mu lubereberye essuula 3 olunyiriri olw'15 we tusooka okulaba amaanyi mu linnya lya Yesu. Lubereberye essuula 3 olunyiriri olw'15. Kiriza ndusome, ayogera ebigambo bino. Agamba ti nange obulabe n'abuteekanga wakati wo n'omukazi, era ne wakati w'ezzadde ly'omu, era ne wakati w'ezzadde ly'omu n'ezzadde, era ne wakati, sorry kanziremu, nange obulabe n'abuteekanga wakati wo n'omukazi, era ne wakati w'ezzadde lyo n'ezzadde ly'omukazi. Ezzadde ly'omukazi lirikubetenta omutwe, naawe oliribetenta ekisinziiro. Amaanyi mu linnya lya Yesu. Nga tewaliiwo asobola kwaŋŋanga kukka mu bizinesi mwe tugudde kabeere malayika, nga tufuuse ekyenyinyalwa, ekyerolerwa. Yesu amalirira okulokola omuntu. Amina. Ye nannyini kumutonda amalirira amulokole. Katonda alangirira, agamba nange naateekanga obulabe wakati wo ne wakati w'omukazi, ne wakati wo ne wakati w'ezzadde ly'omukazi. Ezzadde ly'omukazi, oluzungu kati lwenzivuunula, ery'omwana ow'obulenzi lirikubetenta omutwe, naawe oliribetenta ekisinziiro. Mu ngeri endala bamalayika beewuunya nga Yesu yeewaddeyo, atalina yadde omugabo mu bizinesi gye tubaddemu, ajje ku muntu ono eyeenyinyalwa, afuuse ekyerolerwa, nga teri naayagala mukwatako. Amaanyi mu linnya lya Yesu. Awo wennyini we twonoonera, we bisobera, Yesu wennyini wajjiramu. Yokaana kyava amuwandiikako mu kubikulula 13 olw'8 ng'amuwandiikako ng'endiga, omwana gw'endiga eyattibwa okuva ku kutondebwa kw'ensi. Yokaana y'omu yamuwandiikako mu Yokaana Enjiri essuula 1 olunya olwa 29 ng'agamba nti laba omwana gwa Katonda ogw'endiga ajjawo ebibi by'ensi. Abaana ba Katonda, nzize okubategeeza olwaleero nti amaanyi mu linnya lya Yesu geeyolekerawo wali wennyini we twasobeza, nga tituli awo nga bakateeyamba, relegated to nothingness, nga tufuuse ekitaliimu. Akomawo nate asitula omuntu. Katonda ayogera ebigambo bino bw'agamba nti nange naateekanga obulabe wakati wo n'omukazi, ne wakati wo n'ezzadde ly'omukazi. Ezzadde ly'omukazi ery'omwana ow'obulenzi lirikubetenta omutwe, nange ndikubetenta ekisinziiro. Mu bufunze Katonda yategeeza Adamu ne Kaawa nti mwejjeerezeddwa. Amen. You are acquitted.
Someone else has to propitiate for your sin. Eri alina okujja afe ku lw'ekibi kyo. Naye gwe ekibi kyo kikuggyiddwako. Amen. Tokyalina musango. Baluumi 8:1 kyava agamba ebigambo bino. Tebaliiko musango abali mu Kristo Yesu. King James ayongerako nti si abatambulira mu mubiri wabula abatambulira mu mwoyo. Lwaki? Njagala kumaliriza na kano. Teri mwonoonyi asobola kuyingira ggulu ng'ali 10 ku kinnaakyo, talinayo. Tagenda kubaayo. Wabula mukkirize mbategeeze nti buli lwe tujja bwe tuti mu Yesu Kristo ng'etteeka litufubutula emisinde, Baluumi 6:23, kubanga empeera y'ekibi kwe kufa, ne tugwa bwe tuti mu Yesu Kristo, akalimi wali ak'obutuukirivu nga kakoona 10. Tubanga ab'amagendo ku nsalo z'eggulu z'amawanga mu No Man's Land. Bajja bamufubutula bwagwa mu No Man's Land, awooninga omusirikale nti olala ajja kukuba ggwe, oddanga muno mmanyiiro. Naye nga gwawooninga ate buti singa akuba essasi lisala eri ne ligenda ng'omusango. Somo kiraba abaagabo. Naye mu Yesu akalimi kaffe kakoona 10 ne tulangirirwa obutuukirivu. Amanyi awo wennyini mu lubereberye 3:15 nga tukyali mu kibi kyaffe kireenya kiti, we twalangirirwa kitujjeerezeddwa. N'olwekyo ebitumalako emirembe byebyo byokka ebireetera ebirowoozo ebireetera okwerabira nti tulina oyo afaayo ku lwaffe. Amaanyi ago akyagalina. N'olwaleero akyanoonya omwonoonyi alokolebwe. Akyanoonya omwonoonyi okumujja mu mbeera eyo ey'okusoberwa. Kituufu bwe tuba balamu tubeere balamu mu ye. Baluumi 14:8. Ne bwe tuba nga tufa era tufiire mu ye. Mu ye tube n'essuubi. Essuubi omuntu yonna ly'atasobola kulowoozaako, mu Yesu Kristo mwokka. Amaanyi ago agajja okufufuggaza obubi, ge maanyi agafuula omwonoonyi omuwanguzi. Baana ba Katonda, bbanga liyinza okuba nga liyise ddene ng'obadde tokirowoozangako. Kituufu oba ng'obadde okirowoozaako. Naye omanyi bino ebitutaataaganya gy'ensi eno, emiteewo n'emitawaana gy'ensi eno, ebituzunza ne bituzze eno ne bituzze eri, nzize nkomewo okutujjukanye nti amaanyi ag'omwana gw'endiga eyattibwa okuva ku foundation, ku musingi, ku ntandikwa y'ensi, nakati amaanyi gakyaliwo. Amaanyi ago agalokola, nakati amaanyi ago gakyaliwo. Amaanyi agasonyiwa, agaafa ku lwange. Kyava omuyiiya w'oluyimba ndooza 97 agamba nti nawaayo obulamu, nawaayo obulamu okukulokola, musaayi gw'omuwendo gwayika ku lulwo, kukununulamu kufa kikikyo mpadde nze, kukununulamu kufa kikikyo mpadde nze. Yawaayo obulamu ffe tubeere balamu. Nsaba obwesige bwaffe tubuteeke mu oyo. Kiseera kyonna, si nsonga ki kye tuyitamu, olunaku olumu biribeera mu nfumo bwe tulimulaba amaaso n'amaaso. Mukama abampeera omukisa abaagalwa. Mukama abeere nammwe. Mukama anyweze buli kinnoomu ku ffe. Tunywerere ku Yesu okusinga we twali tumunywereddeko. Amina. Nsabe twewombeeko okusaba.
osaanidde ettendo n'ekitiibwa omutonzi w'eggulu n'ensi. Tukusiima kubanga byonna waleka nokka ku nsi kuno tuleke tulabe ku maanyi ago nga teri malayika asobola kulokola muntu neweewayo gwe ng'omutonzi olokole, nga teri malayika asobola nakwefaananyiriza olw'engeri gye twali tulabikamu, n'osalawo Mukama ng'ofuuke ekitundu ku ffe, n'osalawo otwetwalire, n'osalawo tulokolebwe. Weebazibwa olw'abazzadde n'abazaana bo mu puroguraamu eno nga bali mu kusaba n'okusiiba. Nsaba buli kinoomu omusinkana awaali obwetaavu bwe, nga bali eyayi Kitaffe kkiriza bayimirirewo ku lulwo ekiseera kyonna, bakulabe nga weegulumiza mu bulamu bwabwe, nga weegulumiza mu bizinesi ez'enjawulo ne projekisi ez'enjawulo ze bakola, nga weegulumiza mu birooto byabwe, nga weegulumiza Kitaffe mu banganda zaabwe, naye mu byonna Mukama ng'otuwalula okutuleeta gy'oli, kubanga mu ggwe Yesu mwokka mwe muli amaanyi. Mu ggwe tusobola okuyimirira, mu ggwe teri kisobola kulema. Era wamu naffe leero enkya n'ennaku zonna z'otuwadde mu nsi ey'ekibi. Tuyinza okulemererwa byonna, naye Kitaffe wakiri tufuula abasika b'obwakabaka bwo obw'omu ggulu. Tuyinza okufuna byonna, naye ng'obituwadde era ng'ensi eno tugyonyulirizaamu, era kkiriza tuleme okusubwa okubeera abasika b'obwakabaka bwo. Ekisa kyo n'okwagala kwo bitweyongere, ate otwongereko n'ebirala bingi ng'okusiima kwo kuli okuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amina. 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 Tweyanziza nnyo saayansi w'obulokozi ne mystery ekyama. Weewaawo. Tulituuka mu ggulu tugenda kwebaza Katonda. Amina. Tulina busobozi naye Mukama yeebazibwe. Ssebo weebale nnyo Musumba no ekyenkya. Omanyi bw'olya ekyenkya ekirungi bana batugamba okulya ekyenkya ekinyuvu ekirungi ojja kuyita mu lunaku ng'oli n'olwekyo twebaza ekyenkya ekyo ky'otuwadde kijja kutuyisa mu lunaku luno eky'emisango kitadde kinaabeerawo naye nga tumaze okuggumira n'emmere y'omwoyo gye tulidde. Mukama akuwa omukisa. Abalina ebyokusabira eby'enjawulo Musumba nga tannabagenda ayinza obbireeta ne tubisabira n'abisabira. Oba olinayo ekizibu ky'olina ekyokasabira ekyolunaku lwa kusaba na kusiiba, oyinza okuleeta requestio ne tugisa mu maaso ga Mukama. Okay. Simanyi oba mukadde tunaalinda ku session eneddako olw'obudde. Olw'obudde okay. Yes, sir. Okay, kakati mubiteeketeeke mu session eddako tujja okubiwa Omusumba abiwonge abisabire mu maaso ga Mukama. Weebale nnyo, mwebale ddala Musumba, weebale nnyo. Ffenna tujja kuddamu ku ssaawa 5 bwongere olunaku lwaffe luno tube nga tufunamu omugaso. Tebo nga ogenda okuwummulako tulabire bakama baffe abo mukadde Musumba Ssemwogerere abo bavubuka bange baali bavubuka ate Ayesani secretary yani Serugo Musumba Sekago oyo mutano wange naye mutabani wange ate n'omukwano gwange Nsibambi twali naye ekireka nnyo. Kama omukisa bonna batulabire